Omwana gwe toyinza na kukkiriza famire yange teyagala mukyala n'ebyo byonna by'ozoonyumya nga yembeera mwe tuli era nze namala okwanjula mu 2019 twali ndowooza ffe twaggalawo n'okuggalawo nga covid wiiki ya covid mwe baatuggalira mwe nayanjulira omukyala mwe yanyanjulira ewaabwe naye okuva olwo tetuddangamu kufuna mwana. Abaana bafiira mu lubuto bambi n'abazaala kati yakafiirwamu abaana 2 nga ba myezi 7. Emyezi olutuuka mu 7 nga bafa nga tugenda tuziika abaana 2 embuto ezaakavaamu ndowooza ziringa 4 kati ziviiramu myezi 2.3 tutambudde naye kati njagala Mukama anyambe oba naakusisinkana wa kuba nze nange embeeramu muno mu Kampala. Engamiya otuleko ku ngamiya. Eyo sijja gituulako era ab'engamiya please you people ngamiya you people who owns the ngamiya please I will not sit on your animals. I fear ngamiyas, I'm telling you. No, come on, okay. No, I fear them. Mukwano singa simanyi wendi naye ssebo nange nalinzize mmaze wafungiza nze nafungiza era tosobola dde okunnyenyaako nkwagaza ki nze ndi mukazi akoze buli wamu nagenda ku toyinzi kankubuya nga nakamala gundi wano covid yo natuweddemu nentandika okuyonja toilet nga bwenyambadde giraavu nemmalako ebbanga kumpi mwaka mulamba ngolwaki oyonja toyi tuwamanya nti nze mbadde nkola kabiyonjo ewa alani abadde atyo ono GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 6 noti emu noti gale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abalokoli banaye Mukama yeebazibwe mwenna gye muli kansubire mwenna obulamu bulungi ddala Alan Cruise gemanya Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira tusinzidde ku Landstar Hotel okuliraana pa passport wetusinzidde okubanga ali tukuweereza ndi nesenga bisambi bitereka maanyi ga kyuma gwe ndi naye olunaku olwaleero nakongeddeko wanyongeddeko ddala bantu baŋŋambye nti byoyogera nsanjerere taina walimba abantu kuchano bangambye mbutosobya abantu banjagadde bwagazi bangambye bisambi byayogera talimba tasobya Alan Cruise bobo osobola muleta Monday to Friday nimbaga abannango omukyala abamu kwewuba kusuula eriddagala nenga anyway congratulations abantu bakwagala amina bantu bakwagadde ku mukutu kuno bannanga abantu banjagadde comment zigenda kuzenze sikyebaka n'omwami yatosooka nga essimu eggulu yaginzibyeko olimba nga ate obudde nga nkyamuwa mwami nga simuwa budde ddadi nga yagala ki kumunisiza ku jjiiko mu bulangiti omusajja nga ayagala bulangiti abandi muugi olimba agamba atya nti baby some blankets. Yeah, some blankets. Okay. No, we are losing a koi. We nenga blanketi. Bambi. Mtu mi record daddy. Wanga mumita daddy? Daddy. Okay, mtu mi record daddy. Bane daddy. Mtu mi deko mnanga. I love you so much, sweetheart. Bananga webale ne surprise you want pado na kule gundo. You're kidding me. What a minute. He gave you a surprise yesterday. Yes. Oh dear. Olaba abantu bagamba omukwano gunyuma naye guba gutandika naye ogwammwe kuva lwe gwatandika kyabadde kiteggulo oddayo waka naye banne eggulu nabadde nnako wendi ngamba muri rehearsals
ngadi nali haso zemba musaidize kanyanye eyo kanyanya sanzo omwami yakatuuka ali mu bathroom anaaba neŋŋamba omwana nti dadi akomye nanga nti yakatuuka n'avayo mu bathroom nange nembeerakawo nembaga bannange enjala ennuma ne bampa ku kyokulya nembaga dadi Bushira Bushira yadde afumbye yadafumbye sister wange oyo kati nenkola ki ne bagamba dadi amaze okugenda nga nti atanaba kulya kati neŋŋamba kange nemubuuzeeko namusanze ali mu bitabo nanga nti baaba olera obudde bukwatiddewo nenga nti mbadde muli haasi eyo saidi z'ekanyanya naye wandifunye kukyuka nanga nti akanjira nninda mubampe kacaayi kati waliwo omwana omulala naga nti Harriet yaba akampa nagenda nakamutwalira nakanya kati nange ate ze nenzira eno mu ddiro kwamba nina okukwata amasimu g'abantu kati bwe nazze mu ddiro nampita nangamba nti olwakuyita mu ddoboozi ki musawo nagamba omwana gamba musawo asooka ajje kati bwe nazze nakwata essimu yange naginzijako nemugamba dadi kiki oyagalako airtime oyagala ki nagamba simu nene egenda kututabulamu komani musawo essimu egenda tutabula konze ne dadi nawereka mbadde njamu message obaiti nziddamu kiro emisana mba neewuuba ajjamu abamungi nangamba nti simu esusseemu kakati kyeyavudde akola ki kyeyavudde aŋŋamba kambereko naye gimpemu eddakiika ngezi nemuga kati nze ŋŋende nanga nti atogenda nentuula kati ebitabo byadde akutte najjamu ebbaasa kikaba nawe omwami oyo ate nzo nasooka naye ntya neŋŋamba nti oba kiki najjamu ebbaasa yagijeemu apakuka yagijeemu slole yagijeemu mpolampola era bwe yagijeemu teyaginkwasirizaawo otyo nambuuza kozi abaana baddayo nga ddi nemugamba 26 omu omulala bwati ne bwati ne bwati nemugamba nangamba nti nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center kozi ebbanga nno ligenze bukya tutandika nnyumba yaffe manye ebbanga we yakoma konzi yakoma ku oloplate tetuyira ssente ate abaana bakola ki baana baddayo kusomera kati era kiyingiddemu ekyo kati emabega wali abadde nga ssente tampa nnyo nga mpa zaako yatulekerawo ssente zakameeza naye nga tanyega ekyo buli omu akisanga mu relationship ng'omusajja ssente keesibye akasente keesibye era nga lumanyi omukwesimu nemugana neddadi watulekeddewo oba omutwalo gumu beebiri nyongeraako nanga mazeze nakuwadde yiiya ng'omukyala yenna olina okuyiiya muli nekirowoozaamu naye nenga nti kasewo kulya tulya kati bwe yajja ebbasa nangamba munange ennaku zino obadde onkubira akasimu obadde oluusi oŋŋamba nga nange ndaba akasente kendeka katono naye ng'oluusi kamala olw'embeera gye tulimu ate tetujja kubeera nga mu bupangisa emyaka gyonna naye kankulageko ku lisiiti obadde nange nina olutalo lw'ennwana eno kankulage ku lisiiti amabaati nagamazeeyo amabaati agagenda ozimba ennyumba agagenda okuzimba kubanga twakoma ku holoplate tetuteekangako na miti mwazimba wakiboga taata oyagala kiboga gye tuba tuzimba no anti mwagala kola faamu ne faamu newe twagula wanene ddala mwazimba wano mpigi kumpi akubikondo neoyitawokko katono nokirire mangaawo manyiwo kalo bakayita bubezi bubezi kalo kalya kalo bubezi 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 mbali manyi nti bubizze nti kyekiri eyo nangamba amabaati nagamazeeyo mami webale kumusabira nnwanye n'amabaati buli kaseere kembadde nkwatako nga saagala ate kukubuulira
kubanga gwe musawo benkubuulira nti kino ate ng'otandika okuŋŋamba ate sokompeeyo. Ekyo kyekisinga okuleeta obuzibu ate abakyala abasinga tebayinza kitegeera naye kati awo wookutte anti bisambi nze kati senga bisambi awo mba nkutegeera butegeezi oli mukyala mukakamu owuliriza omwami wo ate omanyi okukakkana genda mu maaso. Ne mugamba bannange ekiki kandaba erisiiti ne muga risiiti yawe nga ya roofings nangamba gaawe yagaguze ku roofings magumu amabaati nange nempita abaana babaddewo bameka abaana bonna betulina mu nnyumba basatu naŋŋamba nti abaana tobayita soka olinde wakyaliyo ekiriyo sabula nemugamba ate kati kyekiriyo n'amadirisa gawedde n'oluggi. Allahu akbar Muhammad Rasulullah byonna nga biweddeyo ebisinga nangamba kati olutalo olusigadde lwa miti gino gye bakubayo buliti twala tugende egigenda okusereka ennyumba mugenda zimasiringi of course kubanga tuyo okuleekana mu amadisa gawedde amabati gawedde nangamba amadisa gawedde era ngenda kugajjayo mbadde ndi awo ku makya akedde 12 okufuluma kati mbadde ndi awo saa zibadde nga 2 nga mpulira ebigolongotana wansi tulina we twasabye tuteekewo ebintu ebyo nga mukwana ebintu abireese amadirisa obujjaleese amadisa agaleese nempita abaana amadirisa mwakoze gana ag'emiti agembaawo amadirisa ag'ekyuma amadirisa welding welding mwokye n'oluggi main door nga byonna byawe your couple is growing rich maama era bannange nasanjerenga nti bannaye mukama era mbabuulira era dadi nkubuulira yogera nnyo abantu bakawuliraako dadi nkubuya jona kyo kikulayirira guno omwaka nga bwe nali ngambye nali nkugambye nti katuzaale omwaka ogujja olw'okuba abaana bikyuse ebyatulwanya bizzeemu basobola kitegeera sanyu dadi wali wamusuubiza omwana mwaka ogujja kati osazeewo otya dadi nkubuulira mazima okujjako nga sitaani yanaaba ayingiddewo tutuka okuyingira mu nnyumba yaffe ne be binaalwa myezi 5 dadi ŋŋenda kufuna olubuto leka tuzaale guno omwaka tulinde abeetuga beetuge abongera okunvuma bamanye nti banvumye oba ndi muzeeyi oba ndi mukadde oba nfaanana atya mu buzeeyi bwaffe tuleeteyo omwana omulala era ngenda kusooka nywemu ku ddagala lyongere likolefatalayzinge omubiri wano wonna lyerewo lisooke linjere nabaana ensekezo zanzigire amajinga sikenga sembezi kwa kati bwe tukulamu egyo emyaka 47 bw'okulamu gabeerako wala ate ng'oludde omwana gwenzizako wa myaka egi anti ontuzaala wabukadde ono wabukadde asobola okunkutula bakutula abo bakutula era kati abaana n'oli nagenda ne basalamu saalinda bisa kunnuma bisa bikuluma oba ogwa wansi ovaawo kugina emyaka ate ovaawo weebale era bwe tunaweza emyezi omwenda wekapa dokita wange gyali underbat nga mugati jjamu sikutugira bwereere dwaliro ki Bethany Women's Hospital akasente weekali n'abantu wano tujja bategeeza nti bisambi anaatera okuzaala eddwaliro nze nja kujja kwegamba buli kimu kibeere omwana masavu ku masavu kayimba okamanyaako nkawulira masavu meyagokya era yora olubuto hani anese sijaddulaga tujja kwala ku luto wange omwana atuuka okuvaamu nga tatuuse ne wano tujja sembezanga emmeeza esembere wano era kimu nja mugamba kuba shoti nga naye nga dadi twami tweyanza nnyo tweyanzeege era n'abakadde mbabuulidde emasaka olugambo ndukoze muzeeyi ne mukubirako mami ne mugamba mami naganyaba okuzaala kujja esi mugasi akano kankwanjulira emami gajesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina ne sina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bagisi z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate nga osobola bakubira ku 0703 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga yagana mwana wange mubuveeko mu bupangisa omusajja akikoze ne mugawo omusajja bina bedrooms kuliko ekyabushira kuliko ekyabawala kuliko ekyabalenzi kuliko master bedroom kuliko master bedroom ye yammwe eyaffe ey'emikolo okay kati then wano mu lukuubo wano tutaddewo ki mu lukuubo awo kyendabyewo mu lukuubo awo sirabyewo nnyo kyandibadde waawo oteeka ebidomola bidomola tulina store mulina store olufuluma mu garagi ng'odda wali mu kiyungu ne wali store n'akasitore kekali kiwedde ennyumba yo tujja tandikiraawo otherwise bane mwebale nnyo mwebayire ddala kubeerako mwebale nnyo mwebayire ddala asenga bisambi bitereka gwe tuli naye olunaku olwaleero nina message jenjagala tutandike naye olunaku olwaleero abantu naye okubabuuza sinnababuuza ntusookedde mu lugambo bannanga abalungi bannange simanyi bwe nnyinza kubeebaza bannanga abantu ba cruise exclusive ekigambo kijja kuneerumya olulimi banne mwebale kunjagala mwebale kutwagala bwe munjagala muba mwagadde famire yange mwebale kugendako ku YouTube channel bannanga ekyuseemuko oyina YouTube channel yo bange na YouTube channel bisambi bitereka ekyusemu ba subscribe sabo nayingiddemu nyingidde 1300 ate mwongero genda mu subscribing muve wano mugende mu subscribing tufuna akasente atakaweerera abaana kubanga daddy ate sigenda muganda nti atereeta ne school fees omusajja alekata channel bisambi bitereka nyambadde t-shirt ya white era akaviri katototo bwe kati olukona muti bisambi bitereka ogenda okanga ngenda kutwala ewa Riley wekejja bakoleko Riley ye kafulwa makeup e Kampala wano nina mutwala next week show ya fedda kuna bisambi bitereka mujje nga mulinze okulaba onkyala akyuseemu byogenda okwambala na biki babindekere nina kujja nkyuse genda mu maaso kakati bannange bambi mwongere bannange abantu ba Alani mwongere baba bwe muva ku ya Alani okulaba gundi eno oluba okugiraba ng'ate munoonya bisambi bitereka mulabe video zonna ziriyo n'enkadde zonna mulabe buli lwe munaalaba ate waliwo akasente akajja ku YouTube ntuukeko ku wakyawazi zibasimanye 14 nakuba tandika okusasula akasente abaana bagende ku ssomero basome y'omu school fees mu America yamuwa kati wasigaddeyo ne Bushra asoma fashion and design naye school fees nzikwateko n'eza Maria nazo zimalirize so bannange mwebale nnyo mwebalidde mbagadde bane ba customer bavudde mu America mudisanyi mu diaspora sibanyi mu diaspora abantu bampagidde abantu mwebale kutwala baguze dagala nyabo baguze habo sirina kyenjogera amasimu gavuga abantu bakoze order bagamba senga siva ku post office n'abasirikale bantegedde bona buli kasana neuba bana akavayo ku machate nganzire ku musamba bane mwebale kugula era mbasabire eddagala eryo likole I promise kati ogendera ku kiboda ate mmotoka tonde biwala ubayo munaga mbako wenjireka ninnya kaboda nya boda zijja kukuba ebigwo munange ninnya mu kwalo ezetago okulinnyamu wali wakusobola sia ine banne Alani kwega nenka nente Alani atoyinza kunvumira awo sibo kanywemu ku mazzi oleleza abantu soko bawe namba bagenda okugula habo kakati bannanga abakyala nga situnagenda eri kwanga tugenda eno tetudda abakyala omanyi oyina ebizimba abakyala bankubidde amasimu abantu balina ebizimba balina 60 mugenze ne babalongoosa bannange temukkiriza kuddamu kubateekako kiso soko tryinge buli lwe bakulongoosa haba ono muzibu okusesetula ekizimba n'akijjamu kubanga bamala okulongoosa oluusi ebizimba bidda abamu ate nga basawo nabo si babi kubanga nze nange ndi trained nurse naye mbabuulira abakyala b'okuzaala abavaamu embuto oludde okuzzaako naye ng'okyalwala ensonga ozirabako okyalabayo ku butondotondo beti ne oba olabayo olunaku lumu beti kiba kitegeeza nti ogenda kunnyanguyira
abasajja abatafunyisa bakyala mbuto bannange nga muyina gundi nammwe lospam count munoonye bisambi nze mbabuulira Kim Kim no nayange luli namuwa eddagala naye tatandaba kumbuira ngenda kumuwa nga tewayogera mama agenda maaso kakati nkwegayiridde kwegayiriza omukyala yenna ali eyo bambi ne mu mbuto omunga olina gundi ezo cramp says embuto zivaamu bwekikwatagana n'ensonga ezo nga tolina bakulumba nsonga ndala ebikwatagana n'ensonga eno ennamba yange kanjibongere eya whatsapp eri 0784 31 48 59 ngenda giddamu mu luzungu eri 0784 31 4859 noonya bisambi mu buli mbeera gwali ebulaya mu nsi zaawa ate no ng'omusanvu ngenda Dubai weka mukwano tonnakitegeera mukwano ogenze weka ngenda mugwa musanvu kyalina ebipapula byenkolako waliwo bakadama baweereza ssente zaabwe ogendeko Dubai ngende Dubai dagala nditwale awo tujja genda babiri era Kim wetegeke passport ogirina tugenda nze naawe ne bisambi bw'oba omanyi nti oli Dubai raketi okitegeera bw'oba oli Dubai baneka ngendeko mu nsi ya Dubai sijja kulimba togendangayo ate mu Dubai nagendayo walungi bannanga abali e Dubai simanyi bakadama baffe abali e Dubai yonena ng'omanyi nti oyagala eddagala jangu mu kabokisi kange kola order ennamba eyaki esimu injiba wadda nti njongere njiddemu mukole order ngenda kujja mu gw'omusanvu awo ngenda kuza omwezi 5 abali e Dubai nzija ebintu byonna biri finance temuddamu kweralike temuddamu kintu kyonna ndeeta ddagala sina kindeeta nti zize kulambulako ndeeta ddagala abasinga baweereza njagala orders 20 kati nina orders 8 tugenda Dubai gwa musanvu sindika sente zo omanye wozisindise tugenda kujja ala ninga bwagaye tayinza okumperekerako andagenda Dubai simanyiyo wabulaga ku mpomba awo Haji Hasani ku mpomba awo ne Hajati mbakulage nkutwalire ku Vibes UG na yakukyaze kati bondeko oba otuse Dubai tonnaba kakati kiwedde tujja ne Alan Alan agenda kujja obadde manager windows Alan wakamera naye agenda kujja tutambulizeko tujja ngenda kuza omwezi awo 5 July naye order tokuba simu nga tutuuse Dubai nzigira ku orders ngere ebintu ngenda kuvaano nga mbipakize nga orders oziraba tusibe olutuuka eri nga tukubuya mwe tunasuula n'omanyawo simanyi atunja kubulya hotel awo nzimanyi zonna awo Montreal biki byonna byonna hotel zonna awo ndoza tunasuula mu Montreal akati wonna tujja kola order y'eddagala mu abakyala abaagala esiki binena bigaga akatwala tugende wenena oyagala ku nsulo waliwo ekyuma ekiri e Dubai ekisambula ennyo amazzi ekyo kifuwa amazzi ekyo nakyo kintwalako nja kutwanira amazzi gye bali dancing water amazzi gazina bakubendonga amazzi ne gazina nga gagendera ku beat kati mu abali e Dubai nga amazzi gakulemesa nawe oyagala Dubai mall kutwale ngutwale eri mu bi tractor mu bi motoka binvuge mu musenyu desert safari jire engamia otuleko ku ngamia eyo sija gitulako era abengamia please you people ngamia you people who owns the ngamia please I will not sit on your animals I fear ngamias I'm telling you no camels are okay no I fear them I cannot nedda tasowa kukikkiriza ani daddy ate daddy tugenda naye daddy ajja kumanya bannange so ojja kukola order yo tujja kwatuoge bakutekuwa n'akayibwa ako nkagala okagala kana akayimirano n'okuba ekifaananyi bakusibe eno tabani tabani ogimanyi eno y'abawarabu eno gye basubano bwe bati ogitegedde akagoye k'oku mutwe ke basubano bakakusibe olweggulo tugende wali abayindi batuziniremu eyo nayo njagala oyo nayo njagala kati bwe tuvaayo eyo enkera kulera mu Miracle Gardens olwo tujjanjabye ddi abantu kubanga ntutte order zaabwe bayina tusanga batusanga tujjaba bwe tuzze kujjanjaba ndeeta orders ninawo 8 order tubakolera ennaku 2 esatu ziba zaffe za kunyumirwa tugenda kwagenda ku meka 5
tumale Dubai bamugenda mu mwezi zo zibaziweddeyo. Wesirikire tukibabuyide mu July kati ne papula zenkyatereza tereza mu tutwaleke ya Abu Dhabi Ferrari World. Waliyo gye bayita roller coaster. Eba walabanga Diddy's World. Kiri ekigundi ekyalingamu nga kikola bwe kiti. Nnyo. Nayingirako muri bantekako mu lyato mu Diddy's World nali nfudde. Ani yakuteekamu? Nali na lubuto ne luvaamu. Mu Diddy's World? Nagenda mu lyato nga ndowooza ligenda mpola bwe liti. Mwaka ki? Nagenda sijjukira mwaka. Maama eryato lyampuuba nendeekaana. Ne banaye wa risking obulamu. Okimanyi osobola ogenda mu lyato bwaitu ate gwe n'oyitamu n'ovaamu. Baali batusibye bulungi. Baali bansibye. Naye olubuto lwange lwavaamu. Kati eri gye bayita fastest roller coaster eyo. Edduka. Twagigendamu ne bafulona. Fulona n'ayita maama we ne taata we nga teri ayamba. Kadduka. Akusijja kabeeramu. Ne kaba kalungi nnyo. Kasala amasavu. Ate waliwo nekana akaata akabeera ako sigenda. Akaata akabeera ku mazzi ke bakuteekamu ako k'ovuga oti. Ako sigenda tontwala. Speedboat? Toyagala? Speedboat tontwalayo. Okay, tukyeyongerayo ne programu yaffe. Katusooke tukwatemu katono nnyo. Tuwumulemu tukomewo ne messages ze mwasindise oluvannyuma tumalirize show yaffe tovaawo. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Okay, kale mukulikireeyo ddala mwebale nnyo abadde afumba ndowooza ebyofumba obijjeeko katutandise omulamwa gwa show yaffe eno ndi ne Ssenga Bisambi Bitereka gwe ndi naye ayeeyo olwendo lw'amazzi agambye nti kati tugenda sumulula. Lwe twasemba okubeera wano bantu bangi buli omu alina kyeyafuna mu sheeyo era njagala okutegeeza nti weebale nnyo weebale ddala osomesezza abantu and I believe omanyi omuntu bw'oyogera ebintu n'olaba abantu nga barelatinga n'emboozi ezo otandika otegeera n'ogamba ebintu byaki bya ddala kaakati owayogera ku nsonga y'abannazaala wayogera ku nsonga y'abakazi abataagalibwa waka kiba kibi nnyo okgenda mu maaso oba supiidi mu maaso nga sikuwulizzaako mu mesegi z'abantu ze bazze boogera tujjanjabe ekintu nga tulaba n'ekikotokola ki gyetulaga mu mesegi ze nalabye abantu bangi it seems tebaagalibwa families gye bafumbiddwa oba abamu gye bawasizza tekiri ku bawala bokka ne ku basajja oli nagamba nti nze nafuna girlfriend wange naye ewaabwe tebanjagalangako ate bw'osangibwa oli musiraamu ng'ate oba oli musiraamu oba nga goliwa ddiini ndala baagala okukuba ku siraamule bw'ogana okusiramuka omukazi omufiirwa mu bintu by'ekisiru weebale nnyo abakatuliki aba Seventh Day abasamize bonna buli omu nzikiriza ye by the way ne tribes mu ebiri nnyo oli nga bamugamba bw'oba mugisu funa mugisu bw'oba musoga funa musoga bw'ofuna omulala ffe tetumumanyi ate nno nabeera bizibu era oyinza okuba oli muganda n'oleeta omuganda era omuganda ate era ne bakugobera ddala abamu babawasirizza abantu bali mu bufumbo eyo nga bamusibako ekisajja kyabwe nga takyagala naye nga bambi talina kyakkola ki talina kyakkola bamusibako essajja bamusibako kihaaji bamusibako bannange abaana abawala naddala abawala bali ku buzibu nnyo nabadde n'omukwano gwange eggulawo ku papaazi muwala mulungi napakinga emmotoka ye ennungi netunyumya ne mubuuza waayo tata w'omwana aliwo yabadde n'omwana we
nyimuza tata w'omwana aliwa naŋŋamba tata w'omwana ali bibye nange ndi bibye koze kiki ano ala nisife no sifa abaleeta obuzibu naŋŋamba maama w'omusajja ba mu kukyala kwe bajja ne bakyala ewaabwe bwe baamala okukyala maama n'ayita omuwala ebweru ng'okukyala kuwedde nga tebannagenda no maama tajja mu kukyala naye omanyi embeera ya .com eno ekyusiza ebintu nnyo abazadde ennaku zino bamaama basanga mu kukyala basituka bantu bako nenze nali nkimanyi maama mu kukyala tagenda meku olwo maama yajja maama bw'agenda ayita omuwala ng'okukyala kuwedde amugamba nino omanyi nti omwana affe tetuwasa mu famire enjavu sente zaffe tezisitula banaku mbadde nkusaba oyo omwana gwe mwazaala kwe mba mukoma okukyala kuwedde yeesitula bye gye bakuzaala bati siddangamu era siddamu okulaba ne mutabani wange omwana mutabani gwagamba ayina emyaka 34 omuwala ayina emyaka 25 muto n'amugamba sikulaba ngozzemu okwekulubbeesa ffe ewaffe ssente eyaffe terabirira banaku ekyo omuwala yakiŋŋambye yabadde n'omwana naŋŋamba bamukyawa tebannazaala mwana kyobula yamugamba kwoyo omwana kwe mba mukoma right now omwana ayina emyaka nga 7 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Munana yewo era wooli oli bwe bakyala omwana oyo talabanga ku taata we bwe bagenda okukyala bakyala ku muzigo gw'oyo omwana maama we yali abeera maama n'agamba wetwano tupangisanga bye mbazaalidde bajje bakyale wano ne babagamba ne maama omugambe kati gwe kyali awo waliwo omwami yantuukiridde yannoonyeza omwami bwe yannoonyeza naŋŋamba nti bisambi njala kwogera naawe physically nemugaba tosobola kwogera ku ssimu nti nedda kino ekintwala omwami yasobodde okujja gye nabadde ekanyanya n'avuga n'ajja ne tutuula n'aŋŋamba nti ntuuse ndi wano naye wayogedde ku kintu ekitunyiga sayidi mu abakyala nammwe mugamba mulina ebikola ki ebibanyiga naye nange ndi musajja nina ekinyiga n'aŋŋamba nina abaana ba myaka 14 balongo ndi ssaalongo nayagala omwana omuwala netwagalana ng'omuwala mukulu alina emyaka nga 26 netwagalana bwe bategeera nti ewaabwe bwe bategeera nti nno ewaabwe afunye olubuto namugamba nti omusajja alina okujja nembagamba nedda mugumeemu katono male okuzaala ki omwana amale okuzaala omwana nga manyi balinamu omwana omu kakati naye ng'ate omuwala ono bamutaddeko akazito nga mugamba musajja ki agenda okulaga omusajja mu kifaananyi nga bamugamba nedda funa omusajja tetumwetaaga omuwala akola olukujjukujju bwemadde manyi kano kakuuseeko kakati omuwala ng'agamba nti wakiri tugenda ojja okyali kati olw'okuba omuwala eno ewaka bamugayifu omusajja tetujja mumwagala omusajja nga muddugavu nnyo twala tugende omuwala yasalawo n'agenda awantu n'abatwala awantu ng'oli bwanaga nti bisambi yagaa tujje tukyaleko eyo waffe baganye naye omusajja nkamuleeteko eyo nti nkumanyi
omusajja ajakyala bakyala tebayanjula nga bakyala omuwala atuuka kuzaala abewaabe w'omuwala be bamanya nti omuwala azadde simanyi owulira mu ddwaliro okumanya abasajja bannanga abazadde bakola ebintu baategeera nti azadde bulungi nnyo azadde balongo kati bwe yazaala abalongo omusajja naye yennyini tategeera kyaliwo wano byovaawo nti kange nendeeta ebintu omusajja aba agenza okugenda okugula ebintu ku supermarket yasanga omuwala taliiwo nakawere nga bonoga nti nakawere bwoti nga basawo bamujjanyo nga n'abasawo bagamba nti nakawere waliwo omuntu eyamukubidde essimu n'avaawo katono n'agamba kanzije musawo nkuumiraako abaana katono wano katono nyo n'ayimukamu katono n'agamba ndi wano ku mulyango ng'abaana beebase mu katanda tetwazzeemu kulaba ku muwala omusajja ekizibu ky'alina ng'agamba simanyi kyakukola nagenda gye nakyala nga baavaawo omuwala essimu gye yalina yavaako kwolwo paka essaawa z'olwalira abaana bawezza emyaka 11 sirabanga ku Nnaalongo nagamba abaana nze mbalabirira abaana bawala balongo na kato ne babiri nyina yabulira mu ddwaliro balina emyaka 14 Ssaalongo talabanga ku maama waabwe okuva lwe yazaala kitegeeza baazaalibwa 2014 ndoza 2014 14 12 awo 14 sikola abaana ne bansalamu TikTok kambi bale bulungi nga temunnansalamu bajja kusalamu TikTok 2010 oba 2012 12 omusajja n'ayoza ku mmunye n'angamba siddangamu okulaba ku Nnaalongo waliwo ogamba nti yajjako awaka oba ne tuyombamu katono ng'abaana we bali n'afuluma n'agenda mu ddwaliro yafuna ssimu nagamba musawo tebayomba tewaali kuyomba kwonna wabula ekyalingawo nga waliwo akavuvuŋŋanaawo kati abewaabe w'omuwala nga tebamwagala ate nga w'omuwala omuvubuka ndoza baithe kangamba nti yali mwavu kuba kati mugagga yali mumpi manyi famire nze omwana yanyumye yansirikidde kuno voice note nangamba omusajja wange bamugoba mbula kuba mumpi mbe waffe tebagala abasajja bampi kati nentyamu nawaawo nenga kati kiimu aba agenda kukola ate bannazaala ne bamulamu tebagala muntu mumpi ojje wenkana ng'omukebe guno mukwano tebakukombako era gwe weetegeeze mu ggwanga ne bwaba muyimbi ne bwaba ani nga mumpi abonaabona n'obufumbo ng'oli mumpi katonda wange bali abantu oba obumpi babulabamu kikyokka nga naye yazaalibwa mukazi yazaalibwa omusajja tebaagalira ddala bantu bampi nze simanyi kintu kiri mu bampi bw'oleeta omusajja nga mumpi woowayi bw'oleeta omukazi nga mumpi tikati oyo agenda kuzaala ki wayimpa walidde bw'ato kugiri emyaka gye yazaalibwamu edda ate kati gino egyakona agenda kuba atya kati tola nti omuntu omuzadde omuleese yenkana ng'omukebe kitegeeza ogenda muleeta nga yenkana wane walira ebbo famire tezaagala bantu bampi famire tezaagala bantu bampi olabaffe twali bamusitukwa nga tuli bawanvumu nga baatugoba baatuzira ne bannazaala babaagala ki ate era buli muntu yena kwegamba kiri kyalimu okutegeera babandoza balina omuntu gwe baba bamutegekera mu famire oba banefiga y'abantu bayagala nga maama lwaki bataata tebaba na buzibu ebiseera ebisinga bataata batwera nnyo kujjaawo mu ddiini awo bataata batera nnyo kujja mu ddiini naye nazaala nga buli kimu okirina nga walayi nazaala asobola okugaana newoba olina ssente newoba okola nazaala asobola oluma ejjiiko nno taata basobola omunyonya n'ategeera nazaala abaana abawala balabye nnyo bambi kati omusajja abonaabona n'abaana bawezezza emyaka egyo 14 talabanga ku Nnaalongo tamanyi oba yafa weyagenda weyakyala talina gwamanyiwo bamugamba lwakyala baani bonoonya baani n'abivaako era abaana musajja yamala n'awasa omukyalo omulala yakuuma abaana bano naye nga kimuluma tamanyi Nnaalongo yalagawa
naye ne Naalongo bannange Naalongo era nagambye nti Naalongo era banne Naalongo bobanga wooli ng'omanyi wazaala mu musajja omusajja ng'ali alina waakolera sayiri z'okkaleerwawo omusajja yafunamu ssente oyinza okubanga wamugoba lwa bwavu luli oba baakutta naye tayinza kubanga waffa gy'oli bw'obanga gy'oli Naalongo komawonoonye ku baana abaana balungi obalabyeko bannanga abaana balabika bulungi abaana bagenze mu siniya wano tebamanyi maama waabwe Naalongo tebamanyi gye yalaga saalongaga Naalongo saamuvuma kyekyo bayita maama okubula nagenda mu ddwaliro beetaaga kukozebwa kiki ekitaliwo pampa kino bekiti kale kangende mu supermarket lwalaba ono ng'agenze essimu neevuga naye nga kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti ng'agamba alina okubanga abeewaabwe engeri gye baamuteekako akazito owulira engeri gye baamuteekako akazito bajja mu ddwaliro ne bamuwamba naye n'obufumbo nga famire tezikwagala tebuba bwangu oza buba bwangu bw'otaba mukazi nze era singa saali mukazi w'amaanyi nga saali mukazi w'amaanyi mu ggwanga mukwano singa simanyi wendi naye ssebo nange nali nzize mmazeeko wafungiza nze nafungiza era tosobola adde okunnyenyako nkwagaza ki nze ndi mukazi akoze buli wamu nagenda ku toyinzi kankubye nga nakamala gundi wano covid ye natuweddemu ne ntandika okuyonja toilet nga nyambadde giraavu nemmalako ebbanga kumpi mwaka mulamba ngolwaki oyonja toyi tuwamanya nti nze mbadde nkola kabuyonjo ewa alani abadde atyo ono ngolongosa toyi enakawa ku bondi omanyiyo ku koyini wane omanyiyo omanyiyo Success Motors ogimanyi Success manyiwo n'ababadde bansasula nga ye Success Motors mwami omukulu Yasiini ng'ansasula bulungi nnyo ne mami naye nga nkola mu toilet mami omweru yoyo mami Florence Nasali oh my god wenkima oyo bebandeze nga ndi ku toyi ebintu si byadda era nakati kasuku abadde gye nansangiza oluusi nasooka nga nenneekweka nekinkwatiza ekinkwata kamera kasuku emugaa kasuku n'abaana bo balibonaabona ggwe onkwate nga ndi munyonja ngogolimba gundi ono kabuyonjo lwaki yakwata bannange kasuku yantambulirako bamugaa nti ndi ku toyi nenneekwekanga nga kasuku ajja nti ng'akola obulango bwa Success nga ngira nenneekwekanga era bajja bati nga tebakasaba bajja nti sente zo tuzitwala ate nga njagala okuyayandya buno ebitaano ebi oluvaayo bwe nga kasuku nga kamera agirina kasuku nambaka bwati ng'osolooza za toyi ntuula nesolooza n'ababeera mu toilet nembakolako ebbanga lyenkoledde ku toyi olimanyi gwe n'obakolako otya ng'era olina ebbaawo bambi nga takirinamu buzibu bino byagundi byabbanga lino 22 covid yaggwako ddi 22 yona nambadde ku toyi nga ndide mu ddagala lyange nga nkola ku toyi kiringa kyeyo nga bonoga nti wagenda bana abayingirayo 5 ng'obasolooza of course nga zaani ezo zosolooza nga zange ende bakama bange ngamba wako omwezi toyi eyo omuntu asobola okuŋŋanyayo emitwalo 10 senga abantu bakola sente mu toilet katonda wange wayogezako mu toilet n'ogenda mu kibuga toyina nko mu kibuga wakati nali ku yaffe ya mukatale eyo naye nga n'abagisolooza bibiri naye ng'omuntu ayingira okuva ku makya mu baleemu ebibiri omanyi nti nno ffe abakyala tufuka emirundi ng'etaano olunaku ate bw'olwayo ez'omu katale kati ng'olwayo ebi kati nze owange nga siringisa ebi bw'olwayo 5 bw'olwayo 5 bikutte nakati era nazongeza toyi ekyaliwo ssebo njira nembeera yennaku nga 2 nembulukayo nenvaayo olimba otuulawokko ntuulawokko ng'omuwala taliiwo agensi oli mukozi paakinga ali bagenda okanga nvaamu mpola anyingira opaakinga motokayo emabbali nepaakinga walize mugireka wa Success Motors nengenda mutoyi nensala bagati atuuse negwe munsi muno manyi bintu byembadde byenkoze munsi muno mwana oli mukozi bambi bisambi ate kati muna oba onookolaki kati abaana bo kuliko omuntu asobola okugukola noga bushira tuula waawo dokita mbadde nkola mabega eri nga dokita tannaba kumaliriza atannaba kuwasa ng'era mwali tukola ffenna
kutoyi Bushira yatannakolayo Bushira oyo golaba atya Chejo Mami I will not go there mami I will not go there emuga ajja tugenda olabe kyenkola nango omugongo gujja okunkutukira kutoyi wali aba Pakistan bali abantu bakunkumuka bali bania Allahu Akbar. Sambi olimala babu wayini omulemu gwesikoze teguliyo wadde emyaka nga gyali mugivubuka buli kimu ekikoze nyandudde ku ttooyi ne bambi that's so inspiring Kalani yakuzigira nali ntunda mu ddagala ndo kutunda mu ddagala mbeeremu nga ntunda ddagala kati bwe nagenda okanga covid atuvuddemu nga ate ebintu bye nali mpanga biganye ate nenga ate toyi njigendamu naye nga nkyafu ebbanga lyonna neŋŋamba abaana bankange nensaba ettoyi eyo njiyongi banansasulanga naye ngisaba ne bagaana kyokka naawe nnoze ettuka emabuka ebibannaa bisambye ojje mu toyireeti gwe ojja okole ku ttooyi kuno ne mbaga nti toyi nja kugibayonjeza bannange kampuni eno mumpe toyireeti abakoyini nga bamanyi mbombo oli gundi oli serebu nga bakibayitire kati nga ne atamumanyi era nga tebasobola ne bagaana naye oluvannyuma manager n'alaba nga mwesibyeko omukyalo oyo bannange omukyalo oyo kama katonda Madam Florence nga ayinamu kampuni ereeta abantu bangi kati bakasitoma bajja wali kati nga bansasula mwezi balamu bo tebakusanga koko naye nga bakimanya nti era nkola ku toilet bakimanya olaba balema kwagala luli olwo kati nga bakusanze ku toyi bambi naye munange olwaliro kankwe ku voice note abantu bannazaala baabwe tebabaagala kankwe kweno voice note ogiwulire ndako ogamba okyamukwanza kansobera oli fayi bana bemaletera mukyalo oyo bisambi kyala bisambi yayogedde point ekyamazima nze ani nkubuulire nazaala wange olunaku lumu GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 97 6 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti noti omwami wange alina omukyala gwakwana ebbali kale tugambe nga amwendako n'amuzaalamu omwana kati ne bakukuta ne baleeta omwana ne bamwanjulira Nazaala baza we Nazaala ye yabimanyisa n'okubimanyisa lwakuba kyamukisa mubi omukyala n'agenda n'ava mu bulamu bw'ensi naye nga bange teyamuwasaako nti obabeere naye mu maka ate yamuwasaako lyakukutanga bukukusi Nazaala yagamba ye ayagala mufu nze tanjagalangako mu bulamu bw'ensi ayagala oli omufu naye nga n'omufu teyagalako naye yadde nti oba mutabani we yamuwasaako nti aba amanyi empisa ze naye yagamba waakiri yasigadde n'omufu yayagala mufu naye nga nze amazima gali nti Nazaala situlangako awo yadde okuwanyisiganya naye ebigambo ebisukka ebisatu oba ebina oba nti omugisa emi yadde eriiso tuba twogere waliwo abakyala abavuma n'avuma Nazaala we naye
sikikolangako naye nkubuulire bannazaala babi abantu ba famire z'abasajja babi wankwate nez'abakyala naye abasajja olemwa njiwulidde Nazaala watuukira okugamba nti ayagala omufu okusinga gwe omulamu senga kitegeeza ki mwe mumanyi Oluganda ndumanyi naye ebiseera ebisinga omuntu osobola okwogera ekigambo ekiyinza okukosa omuntu obulamu bwe oluusi n'abaana bayinza okuba nga azadde mu musajja nti abakyala babeera eyo ne balowooza nti ekigambo kyakwogeddeko oba obutakwagala bwo bukoma ku ggwe naye n'abaana bakimanya kubanga oyinza okulaba abaana nga bakugamba bannange tugendeko ewa bajjajja why don't we go there oba oluusi n'akimanya n'akiwulira oba oluusi n'akitegeera n'agamba nti akati tulina kusoma nnyo kola ntitulwana kubanga gye bujja oyinza okwekanga nga kino mami ekyakulumba nga kitulumbye kakati omukyalo oyo bambi sorry omuntu watuka okuviiramu ekigambo ekigamba nti ffe tetulina kye tukwetaaza nze njagala mufu kati omufu omwagala otya mutabani wagende ku malaala ayagala omufu yegadange naye sitegeera ekigambo ekyo kiba kinene kubanga ate obeera okolimidde mutabani wo kigambo ekyo kinene Alan oba okolimidde mutabani wo gwokimanyi mulimu bannazaala ayagala x wa mutabani we nnyo okusinga current wife wa mutabani we ng'era ye current wife tebamufiirako ddala naye nga x wa mutabani we tebamuzaalamu tebakola ki naye ng'amwagala okufaako bufi naye bambi ono mukazi watto azadde abaana akoze buli era nze abantu baŋŋambye Cruise tukwagala omukutu gwo gubeerako bizimba Cruise oyogedde ekintu ekituluma abantu balina abasajja nabo ne voice note wano omusajja naye alina ebizibu byate nabo byatuukawo mukwanjwa nga eri enkata gye twayogera ate naye olwaba okwanjwa bwati ebizibu byatandikirawo paka esawazaale tukazanyemu tukawulire naawe mwana gwe toyinza nakukkiriza famire yange teyagala mukyala naye byonna byozoonyumya nga yembeera mwe tuli era nze namala okwanjula mu 2019 twali ndowooza ffe twaggalawo n'okuggalawo nga covid wiiki ya covid mwe baatuggalira mwe nayanjulira omukyala mukyala mwe yanyanjulira ewaabwe naye okuva olwo tetuddangamu kufuna mwana abaana bafiira mu lubuto bambi n'abazaala kati yakafiirwamu abaana 2 nga ba myezi 7 emyezi olutuuka mu 7 nga bafa nga tugenda tuziika abaana 2 embuto ezaakavaamu ndowooza ziringa 4 kati ziviiramu myezi 2.3 tutambudde naye kati njagala Mukama annyambe oba naakusisinkana wa oba nze nange mbeeramu muno mu Kampala naye nga mbeera Masaka famire yange gyeri kati njagala tufune olunaku tusisinkana oba gwe ne bondagirira ewali products zo nze nzije nfunewo eddagala eri kuba bambi mukyala wange akaaba enkya n'eggulu obwana 2 agamba tebumumala naye nga namusanga ayina ababe nga nange nnina abange netwagalana naye maama famire yafuuka famire abeewaabwe naye nabo balina ndowooza abatamwagala waliyo abatamwagala akati naffe ewaffe nze naye namugamba nze saagala kumanya nayagala muntu n'abaana bange bewazaala ebweru bonna baleete nze bwe mba nkwagadde nkwagalira ddala era nakimugamba era onzizizzaamu essuubi banna epulogulaamu yo ennyumidde enkaabizza amaziga ate nennyumira nemmanya nti mu nsi tuli ffekka bambi weebale kuba mukyala muvumu ate n'omwami wo mmwebaza obutawuliriza bigambo yadde eddogo libaawo tufuna okusoomoozebwa kungi naye Mukama akuwangaaze mukyala gwe munnange nkutumidde
bannange nekwe abantu kabayina ebizibu mu families okimanyi ffe guno omulembe gwa .com ye mukama nsonyiwe fe ababeera ku TikTok eyo WhatsApp wallahi omwana omugamba nti weebereremu tomala gagenda ng'okwatakwata abantu mu ngalo tomala gakolakola bukolokolo kuyita bantu bantu tomanyi kye baleeta ku mikolo ane tugamba nti tutya era Alani nkugamba ekigambo kino n'abalaba programu eno ne bw'oba olina ssente olwaliro mukitegeere mukimanye ku nsi we yatuuka Alani n'oba olina omuntu abakuliraanye bonna abamanyi nti Alani wuuno oba omuntu yenna tokwatanga tokiddangamu bw'oba obadde okikola kikomye olwaleero nga nkikugambe toddangamu n'okwata ssente n'oziwa omuntu oba bisambi ntudde walo naye nga ti nebisambi weebale kankuweeyo omutwalo nyinza okuba nga nakunoonya dda ng'omutwalo ogwo olugunkwasa bwoti bwekappa kwenkutandikira ssente zo zirina kuba ku ssimu bisambi Stella Hajati bambi embeera gy'olimu ndala nnyo n'omusindikira ye5 n'omusindika emmeka bw'oba talina ssimu nja kuzisindika kuya muganda we essimu kasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga toddangamu n'ogaba ssente omuntu ku ssente akufuna n'akwata omutwalo olugumu wabwoti n'aguzinga mu kaveera ne yeeyongerayo fetubonyeebonye azijjawa yeereegalega n'atubuulira musanyi gw'oyo abantu balogo era nze sikyagaba ssente nalinga nga bannyo ssente n'osanga omwana ku kkuba bambi ku gundi n'osanga omulema n'osanga obuki mukama tusonyiwa okwogera n'osanga omuntu afaanana atya n'oyisaamu n'omuwaayo 2 olumu 2 ate nga mukazeera bevvu naga nti ono kwenaatandikira ne neevumula ng'omusanze ku street tomumanyi namumanya tomumanyi n'akaaba naye ng'olaba embeera gy'alimu yeyyo n'okwata 2 n'oziyisa mu ndabiramu n'okwata n'obawa katonda wange abantu nga babi omusajja alina ebizibu omusajja alina ebizibu abaana beyazaala bafa buli emyezi 7 nga bafa n'embuto ezakavaamu balina bali abaana be bazaala eri naye okuva lwe baamala okwanjula bekapa oba kiki ekyababaako oba oli yakwata nkata oba oli yakolaki oba yabayoola kigere oba yabaleetera birabo tewali amanyi ekolo nga gikyandabidde wala bannange ojja kugikola ojja kugikola bannange emikolo ate wala zino programu zenkoze naawe zenjigereza ebintu bingi ate oli wali oyogera akantu katya n'ogamba wali olina akantu kogezaako leeta luli n'ogamba singa kyali kisoboka bannange abantu bandyesanze nga family ne zigamba batwe $2,000,000 nebiggwa nga temuyise bantu banduulu abo abantu b'enduulu babi nnyo bakuba enduulu naye nga mulimu abatakwagaliza bangi kati ono akaaba nazaala akaaba nazaala noono era akaaba waabwe tebaagala mukazi era abatayagala mukazi era be bamu bannazaala oba bassazaala bamulamu kugamba ofunze bamulamu bannazaala omuntu n'ogaana omwana wa munno nga talina kyeyakola naye ate ono bamuloga nnyo yazaala abaana b'okusooka n'azaala omwana n'abeerawo naye buno aweze emyezi 7 n'afa n'omwana n'akola bwatyo n'abeerawo emyezi 7 n'afa kati ate waliwo omuwala omulala eyantuukiridde omuwala akuza alina emyaka 3 mwegi naye omwana muwala yafuna olubuto ng'ali mu ssomero by accident bwe yafuna olubuto n'abuulirako omulenzi nti maama misinze omwezi yali mu senior 3 sigenze mu period kyeka nfunye olubuto omulenzi n'amugamba tudduke twekweke wano tuveewo nti nga tetukyasoma nti ye kati omuwala omulenzi n'abaako maama we n'amubuulirako ndowooza maama we baali bakwatagana n'amugamba nakoze ensobi simanyi nakyakukola tukoye nti kiki
omuwala oli gwenjagala owa neighbor yafunye olubuto maama nsaba kunsonyiwa namugaa nti yafunye olubuto kale munnange omulenzi tebamugamba nnyina olwakimanya bw'ati eyalibadde nga nazaala wooli olwakimanya bw'ati bwekapa ng'agenda anoonya musawo omusawo omuzungu ng'agenda anoonya omusawo ng'anoonya na muntu ng'agamba ng'anoonya omuwala ng'amuyita ng'amugamba muwala bannange gye bali ng'amuyitako ndoza waka omwana omulenzi yaŋŋambye wasobye maama nasobye munnange nti kale enkya ojja kujja twogeremu nkyamugamba kale mbadde mutegese mutya nga mugambadde ninawe njagala omperekereko kubanga okitegedde kati ze ngenda okubeera nazaala nti ye maama nga bakwata mwana nga muvubuka muwala nga bateeka ku ppiki oba bateeka ku ggaali oba bateeka ku ppiki nga bavuga nga batuuka wa musawo nga maama amugamba okuva n'olunaku lwaleero njagala weesonyiwe mutabani wange ekyokubiri olubuto olugenda kuvaamu ekyokusatu ngezanga nenkiwulira awantu omwana mugaleetagga omukono amukuba emisono eyebaka yagenda okudda engulu ng'olubuto balugjeemu okuva olwo paka olwaleero omuwala afumbiddwa taddangamu okufuna lubuto taddangamu okulaba ku kintu kibayita lubuto kati bw'aba ali awo emyaka ng'esatu emabega nga yatambula dda n'ava wajjaali omuvubuka amugamba yamufuna ndooza oba yafuna ate enamba yendooza bino bitwefuna ku tiktok na bikimu amugamba naye excuse me naye simanyi manyi giwafumbye naye simanyi nti olizaala omwana wange wajjamu olubuto lwange naye siri kusonyiwa ate omuwala tayogeranga gamba mulenzi oli nti maama we yennyini azaala yantwala ne banzijjamu olubuto yamugamba ko oli kyogera kino kyetugenda okukola kitono kati omukyala agamba simanyi kyakwogera oba omukazi yannaaza biki oba omukazi yanteekayo biki oba nabaana baagikuulamu kubanga nagenda okudda engulu nga ndiko cupa z'amazzi buli muntu waali wenywereze wooli beera stede weegendereze buli muntu gumanya nti buli muntu akuli ku lusegere musota buli muntu akuli ku lusegere musota bw'oba olina abaana bo katonda n'akuwa ku bwana nyumyako nabo oba takuwadde ku bwana nga bbaawo waalina ofunye olubuto nga olaba obuyambi osobola n'okwekolera nabiki baneezaala ate n'ekirala abakyala bannanga abali awo balina abaana abawala mbeegayiridde mukama ansonyiwa okwogera ekigambo kino abakyala abafuna embuto ne mugenda ku simanyi kwani bazita baby shower bannange munsonyiwe saagala bisambi mu nkyawe saagala mukole mutya baby shower omuntu eyakulinda edda n'omuntu alumwa anoonyeza omwana n'abula awo agenda okukukolera ekikyamu sizaagalira ddala baby shower omuntu avuddeyo eri bagenda beekubya selfie omugole atudde wano ali olubuto omuwala olubuto yalukubyeko ebigambo oli najja nga buli omu ajja akukwatako buli mukono ogukukwata ku lubuto si mulungi I'm not the pregnant mother. I'm not the pregnant mother. I'm the pregnant mother. Oh, challenge obwo. Ho. Nze tobumbuulira. Okitegeera? Omuntu akukwata ku lubuto. Nze nabigana baby shower. Sibyagalira ddala. Soka. Kankubye nazzikuno ffe gye tubadde ebbanga lyonna. Bw'ofuna olubuto olina okukweka. Yogera ofubutukeyo ng'ozadde bagaiti ebyanna ebisambi yazadde omwana. Naye buli lw'oleega bw'oti oba waliwo akusaaze mu supermarket n'akulaba leka akulaba agaiti nasanze ebisambi kyeka kiri lubuto oba kinene bunene mwattu lubuto ng'onsanze naye ndeke kukola official day nti bannange mujje munsange ku papaazi bannange tulinayo ka baby shower mpisa abantu bange nga 10 2 baby shower tomanyi mwana ali mu lubuto afa bana abaana bali sensitive nnyo oyinza n'omuzaala okumuzaala weekiri n'ozaala omwana ng'ayiika endusu nenga abantu baleese ebintu nga baleeta ebintu baleeta bunappi
baleeta pampa baleeta obupale bwonokoloti baleeta ebintu bingi nnyo olubuto kyama kyama kino kyama olimba era bwe tufuna embuto ebiseera ebisinga obeera waka ne bwoba okoze kasata wamma abantu abasinga nina mukwano gwange omusijja mwogera linnya yafuna olubuto wallahi kuva lwe yatandika olabika bwe ruti abeera waka ate mugagga wa mu kibuga omwo naye kasa yafuna olubuto abeera waka ate n'ekirala ekyo ng'okijjeeko egundi omuntu yenna bw'agamba nti naafunye olubuto gwe ne bw'omugamba nti ne baba mugole nga muganda mwina omugole alina olubuto buli lw'omugamba nti ng'olinga olubuto abantu twegaana nnyo embuto bwe lutuuka ogaa nti lulabise otandika okubulamu kino kyama omanyi kibayita ettu omanyi kibayita ettu ettu limanyibwa ki ettu limanyibwa nnyiniryo limanyi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty wekka naye omuntu n'afuna olubuto n'aleeta n'eriza sinalaga abantu gwe kyekintu ekimanyi neki wamambiraba ku Facebook okwo baserebu babikola nnyo baserebu baleeta n'afuna olubuto n'aleeta eriza si zonna najja nazibatakabeka pa eno sikaani kaakano kasamba kaakano kawala akasolo kaakano olubuto luluno amannyo gaagano byonna n'abiraga omuntu eyakukyawa edda lazima akukolerera n'ofa n'omwana era wetegereza nnyo abawala abantu bafa oluusi naba nga yakazaana wayita wenda ku ttaano yafudde mutwe waliwo omuwala yafa ku TikTok okwo omuwala mulungi omuwala nga mulungi naye nga alimuko omuwala oyo mujjukidde so yalina n'akaana ke nga bambala byebimu naye omuwala oyo yafa newavayo omuvubuka akayanira omwana kyokka ate nga newa waliwo abaddewo ebintu ne bibeera emigwawo kati gwe oyinza otya okuwona entalo ezifaanana bwe zityo saate gwe ekintu kyekuumira omanye oba olubuto lwa alani nga gundi oli yalumanyi nga lulwe nga oba biki gwe kuuma onyina akantu koyogedde olubuto kyama lino kibava bagamba nti omuwala asitudde ettu lyamugema ettu limanyibwa nnyiniryo tu oba mulabye mulabe naye n'oddira olubuto n'oluteeka bwoti omwana ono abaana bano baba munda naye baba bategeera abantu ojonoonye ku firimu eyo pregnant sanyi bagiyitaani omwana alwana olutalo nga bagenda okumugjamu ojjamu olubuto n'olulaba olutalo mwana lwalwana ne basaba essala zimalayika firimu eyo nagirabako naye firimu ng'ekaabya amaziga naye nga buli neyakiriko mission neyateesa bajjemu olubuto neyakola bwati bajjemu olubuto neyamugjamu neyawaayo ssente bonna nga okubonabona okufa abantu baafa omwana oli yatta amansi yonna katagimalewo era nze tondaba nti ndi musawo oli ne bwankubira essimu naŋŋamba nti bisambi nina 800 njagala onnyamba nakazaala ate nafunye olubuto ontwale wa dokita tujjemu olubuto sitwala muntu wa dokita nze nalokoka sisasobola totwala omuntu omutwala mwana oli n'akutunuya n'agamba nti ono yalagiridde omuntu ono agende bajjemu olubuto n'olyoka obonaabona naye ng'obonaabona lwa mwoyo guli omwoyo gwogera so kati abantu bano abaana bano tugenda tubateeka ku media n'oteekako media n'olaga n'okola otya olubuto n'olugira tonnaba kutuuka eri kuba kufa era bagamba omuntu nga bagamba nti afiiridde mu lutalo okuzaala lutalo okimanyi era ne bweruba nga lutalo omuntu agenda kulwana bagenda okuwaaba gavumenti teri asobola kulangira naga nti enkya mwenna muggala amaduuka tugenda kutandika kulwana nedda obutandika abange bannange tufudde bagamba nti amasasi gatandisa okuvuga eri kiba kyama babasensera busensezi lino ddwaniro n'okuzaala omwana aluma alan notandika okwogera ebitakwatagana notandika okweyambula notandika okwebamba esyo nena abayita mu lukubo be bataasa bw'oba ng'ozaalidde mu lukale emulago
mukwano oyite mulago omukazi alika n'olwoka olaba ebintu biba bingi ebyama ebibeera eri omukazi nga takyalinamu yadde ettondo ly'onsonyi oba waliwo omusajja ayitawo batali ayitawo luba lutalo nti nwanagana na kiki kufa na kuwona kati gwe tomanyi kyogenda kulwanagana nakyo oba kiri ize oba kiriko obulemu oba kiriko olutalo lwonna nakiriko endagaano gwabulozze oyogedde okumanya ensi etabuse abakyala bwekuba kati betekako ne ka vidiyo ng'asindika omwana olimba oh jesus omukyala neyereega n'asukuma ngendo bakwata nga bakwata ekintu bannange ensi egenze kulaga wa bannange bagenda kujjukira ennaku zino batandika batulaga engeri gye bateekamu omwana ne bata obutambi ne batulaga nti kati omwana mwali ne batulaga ku baby shower ne batulaga ng'omwana agenda okuzaalibwa ne batulaga basooka ne bata bunuduzi basooka kuta nuduzi bwe bamala nuduzi omwami najja n'ateekamu era nawo ne bakatulaga oluto ne lujja lwakutte njagala tumalize puroguramu yaffe eno ey'olunaku olwaleero nga owaayo akalowoozo kamu kasembe eri abaana abawala abaana abawala kansooke mbagamba akagambo kano bali eyo nnyiike baluma tebabaagala tebabaagala naye gwe tokola lutalo omuwala nga famire y'omusajja nga oyagala omusajja naye ng'ewaabwe tebakwagala kyokka nga omusajja akyalimu mu nnyumba omwagala oba mukyakomuniketinga oba bbaawo naye ng'ewaabwe tebakwagala oba omulenzi oba boyfriend gwe tolwana lutalo toyogera bigambo byonna bibi ku famire ya musajja olusumiza okwana omusajja omuga nti okimanyi nti kimulamu kyo kiganda kyo kyankubidde essimu omusajja ono asobola okukyamuka wano n'agamba nze banne abantu abo bantama nze wamma njagala ggwe wekka kantu kaba katono bwe kati olutalo oluyinza okusiguka awo omusajja n'atandika n'okukulangira kyova olaba ne waffe baali tebakwagala nakukoowa dda nzibadde just nze mbadde nina byempisaawo so abaana abawala kye mbagamba gwe omusajja abawaabwe oba tebakwagadde oba bakwagadde gwe beera n'empisa osobole okuwangula omusajja oyo nze nawangula jjona mbabuulira ekigambo kino nawangula dadi bwe mbeera naye ku ntalo ezo zonna nazimwawe n'endala sizoogeranga nina ebyama ebingi byesobola kwogera kubanga buli interview gye nfulumya bagirabo naye ekyampanguza ebintu ebyo nze nayagala nembalaga nti nze mbalemerako sibalinaako mutawaana era ndoza ne batuuka nokuga nti bannaye ekikazi oba kisiru naye nze nga mbaagala nga siboogerako bubi ate nga n'omusajja ono ne betuba tuli mu nnyumba oba naayogerako oba abantu bewaffe bane oba kati ono ekigambo kyaddangamba kati yaddangamba kyaki era nga ye bw'ayogera abamu basika eryo teri musajja tebakulimba akyawa abantu bewaabwe 100% nga nawe bw'oyagala maamawo ne taatawo naani n'abaami baffe bebaagala bataata baabwe ne bamaama baabwe so bw'aba ayogedde ekigambo ng'oluusi obusungu bumuli bubi oba akuli mu kifuba eno bwakunuuna emimwa akubuulire ekyakubuulira nga bw'ayogera ku weewaabwe tozza kigambo ekigambo kijja kukulakira lumu wanudde omusajja akikugambe ogwewo n'ekigo ogambe nti era kitegeeza bulijjo oli ku sayidi y'abali abeere ku sayidi yawa eri gye bamuzaala omusanze mukulu gwe n'obeera naye empisa zino nze empisa ze nalaga Jonathan up to now teri asobola kumpangula mu lutalo lw'edimu tosobola okujjako okufa nga kukuzze naye nga si kufa respect gyempa abantu beewaabwe oba banjagala oba tebanjagadde nze siboogerako wabula nkanya kukubirira oba nengamba ti kino akyo kibaawo ne muwa example ogenda okala nga akireka kati kyekyo ekinkuumidde mu bantu oba wa mwami wange naye ng'abantu beewaabwe aba abaagala abaagalira ddala era ogenda okala ti kanakatuka maama wange nogati nogati munnanga omuntu aba ayagala abooluganda bita tebikoonagana kati gwajja wakati obiyingiremu kubanga owooma nnyo mukwana awo oba olimba mbweyagala omusajja akwagala nnyo okusinga okusinga abeewaabwe so abaana abawala nkimanyi bannazaala tebatwagala tebabaagala ebintu bingi byolaba naye ebigambo bibe bitono
obiweerezaani obyogera naani gwe omusajja buli lwogezaako okulaba nga alina kyayogedde kubanga amaka tugabeeramu amaka bwe tugabeeramu tuyomba temuyinza kubeera ku flat gundi bwe muyimuka ku kasozi ku kaserengete bwe muyombamu bwe musekamu kaakati gwe bw'olaba alina kyayogedde oba naavaayo obusungu n'akwata esimu naga kale olugundi obadde oli awo nga gundi ajja ngamba nassanga azina nga ebigambo bino kaakati hakubuulire gwe ebisambo olaba nga nassanga ekigambo kyayogedde kyonna kikwatagana oba kye tya ate agambye ate nedda kaakati gwe funa lwa sande mugendeyo mutuuleyo kyo kimukimali oyogera bintu bimuzimba byokka ogenda okanga agamba ono nno mukazi kubanga abasajja bonna benda ne batambula ne benda naye topiki yaffe eddako awo ejja okgenda lwe yambuza nangamba mukole ku topiki y'abasajja eriyo omusajja atayenda awo tujja otandikira ekitundu kyaffe ekiddako Noyanza Neyanzenge, thank you so much for coming. It has really been a nice time having you here. Okay. Yeah, it's really a precious time. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Cruz exclusive, that's why but really mukola. Even me, I'm beautiful these days, as you see me. So that's why you see that I cut off my hair. The other, it was too much, but now it is short and it is very nice. How do you feel? I feel so light. Easy. Easy. Yeah. Easy. Is it? Yeah. It is easy. Yeah. No, like I say, is it? Yes, it is. Hey, you know, that's why I say easy. Yeah. Yeah. Manya kugamba ko Jojo yakanjigiza twali yo London. Na kuyigiriza. Jojo Keteira. Yanga nali muina bye mugamba nanga easy. Ne mugamba yeah easy. Nanga no. Is it? Hey! Yeah, like munaga abana ababungereza abo nga bekola bintu. Abana bekola ebintu. Mbo easy. Tola n'omusajja wange yasoka kujja so nga alita luzungu. Kisusiza. Yayogera luzungu ki? Yeah. Leo mana yayogera luzungu. Oh, baby. So, what's up, baby? Naye musajja kwesimusonyiwa. Esi mukasya kano kankwanjulya Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Oligimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Oligino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.